I've ever had any problem with anyone, but natuka at a level of like I no longer want to put up with some nonsense. All right, so ogusajja ogwo mwana kutsusa. Sometimes actually I don't listen to his program, but all yawo nga bakusindikira voice note, bakuweereza videos, and it's too much. I'm wondering why is he so much into my business. I've mentioned his name. He's one of the many. Jenkins, I don't know his other name, but chigaye kino kubuto kunini wechiti kidanga ko kibomo okumanyira kisendi bigambe tebidanga okumanyira sireva zabi yagamye nti kitaledo million yeze Jenkins ekyokubuto bwe kijjayo omuntu nga ya agamba mbo yayagula emmotoka eyo ekyokubuto ekigulinga ogwa masavu tekidanga okumanyira bwegayo kasendi takadanga okumponinga ako musimanyi kampuni nga boyoloja taddangamu yandeta mu ndongo eno business ngiriamu ate kati ngenda bala kuti bagenda kuddamu kumanyira bayimbi bonna nga wendi nze sijja kukola muyimbi weki yakoze ekyokuvuma abantu roja lekera okweyisa ng'omuyimbi kyabulabe nnyo bw'asukka okwagala obutaala otegera kye ŋŋamba kuba bulungi nti olwo naye aba akompitinga ne limelight n'omuyimbi we. A good manager abeera in the back. naye ngeno ekintu kitambula n'aleka omuyimbi we n'abeera mu maaso. Kyokola nti bamanager abamu omuyimbi eva abeera na personal assistant oba na tour manager. Ekyokusatu Roger lekera awo okubeera nga you are a cry baby. Mulimu industry eno Roger ye muntu akyasinza okubeera okunyiziira nga nze banjogerako nze bannumba nze baliwo abanwanyisa abantu abamu kye bagamba nti sendi teyandirwanye na Spice. I think mu byokulwana bino abantu bano balina okubanga bakiyiga kuba kulwana ng'oli mu nnyumba yandabirwamu olina kubanga okasuka mayinja kuba tomanya oba bagaddizeewo onoosigaza enzigi oba amadirisa. So tebiriiko bino nti nno ng'abantu bazannya eyo eba nnwana ya kinafu nnyo nti oba omaze okutankuula olutalo ne bakuddiza ate abakuwagira ne bosasudde ssente ne batandika statements ezo tolwana n'oli oli mukazi abasajja abakulu mutudde muli kaana akato. Spice is making 32 this year. Kitegeeza si mwana muto, kitegeeza lyakola abimanyi. She's above emyaka government gyakutira mu constitution egy'omuntu aba yeetuuse, so si mwana muto. N'ekyokubiri kyataliko era omusajja omukulu manager Roger ali myaka 4. So oba ogasse emyaka 42 egya Spice nti emyaka 82 emyaka 62 gitudda a 40 plus 30 72 years gitudda. Togenda kugamba muntu agenda kulwana atya, togenda kugamba muntu mutoteekamu bino kibiranga ffe abatamkulanga entalo ku luzzi nga bakukuba naye okasogende wa mama wo n'olupa nti bankubinga asooka kukuba gwe wadde otaanula baaki oba kitegeera. So nekino wekiri nti kyebakola bakimanyi, bamanyi ne reaction ebegenda okuvaamu. So abantu kyembagamba bano abali mu kubeera nga bateekawo sympathy wa Spice Diana ne Roger, tugendere ku kiri principles biki ebiri mu kwakyuzingibwa birimu eggumba bituufu si bituufu. Naye tunaddamu ebyo nti muli kawala akato akeeyiya kali no that is not right. Kitegeera. N'ekyokubiri abagamba nti nimunalwana onabasinga ssente ayina emmotoka ayina ennyumba, nedda mu bulamu bw'ensi tugenda kubanga twenkanankana. Ffe mulimu gwaffe ogw'amawulire tukuyitiikinze n'abantu ba billionaires and billionaires natuwuliriza tebatugambangako mbona ava ku Sudiru ayina ebizimbe bingi mu Kampala byoyogera by'amazima bituufu nekujjako bino ebirala onobeera fair nobeera balancing naye ekikulu kya byonna ge mazima. So I think Spice Diana ne manager Roger mu video eyo balivuddeyo wano nga bagamba amuna ebintu ebyetusuubira tebayogera ku ffe si bituufu, ebituufu bye bino. Naye ate engeri gye bajjamu bajja wano twataakinga kuvuma kuvoola n'okuyisa ebigambo ebibye ennyo mu kamwa. Omuwala gwe mugamba omuto nga n'ebigambo ebyo yabiyiga dda omuwala omuto ebigambo by'abantu abakulu ng'abyogera oba kitegeera nkibeera nga tekyaweebuula nnyo ye Spice Diana regardless n'abantu bali oyagala kumuwolereza naye wawulira ebigambo byayogera ogamba wano waliwo obuzibu. Waliwo ekigambibwa nti muyina kagurupu kammwe egwe Kasuku Jenkins ne Sendi akagala osuula abayimbi
kituufu kirabika omuyimbi okugwa era obeera munafu oba kitegeera abayimbi abadde successful bonna mu nsi nemba kumenyera omukuumu kye basinze okufeesinga mu bulamu bw'ensi ebadde criticism. You don't know the many times Jose Chameleone has been criticized oba Bebe Cool oba Bobby Wine oba Juliana oba Irene mu biseera ba Red Pepper ebyedda. Naye essaawa zino bali very very strong. Kati bano abayimbi abeekwasa mbuno waliwo akabondo k'abamawulire abagala okubasuula era ogenda okubakuba mu tooki wooti nabe abayimbi abayimba ennyimba ezimalako ennaku ennya ng'obulamu bw'ensiri oba okitegeera ng'ennyimba za kibogwe okuyiya kwabwe kwa kibogwe brands zaabwe tebazizimbye nga zirina grassroot eno wansi kozeekutte kati nga wojja n'omuwa criticism emu bwete esobola okubeera ng'emuyuuya sina kindi nemusuula tubalaba abeera insecure nti bagala kubanga batusuula naye nga world over omulimu gw'amawulire gubeerawo n'abayimbi babeerawo clashes zino zibeerawo ali n'ekyokusatu gojja kubeera eyo ng'oli mu kulaba terefayini olabe nga Ntambi alina omuyimbi gw'ayisaamu ate nga mulimu n'abayimbi abatuwa ssente abawa abaana ssente babayiseemu n'amagaali oli n'agamba nga ndudde okutrendinga Ntambi naye wano ssente bweziti njagala ompiseemu oba kitegeera kati at the end of the day even in media ne entertainment era ojogenda okinoonyezeko nga criticism ate embi ate yesunzo era okubeezaawo abayimbi oba kitegeera nti soba omuyimbi akeera enkya n'agenda n'agabula bamulekwa baani tebigenda kukola mawulire naye singa omuyimbi ajja n'abako ekintu kyakola bakube munne eŋŋumi bibagenda okubeerako so at the end of the day kyengezako okugjayo nti negative criticism si yeesula omuyimbi kubanga ate yongera nabbakolera nnyo why nti okola negative criticism omuyimbi eno fan base ye obeera ogiprovoking emotionally bagenda kuvayo in the defense oba kitegeera kati ate abo abayeyongera maanyi naye bano bakitwala bulala naye ng'era mu mazima agatali meekwefu tetukeeranko okugamba mu tugenda kusuula abayimbi nedda omulimu gwe tukola for example nze nga neeyogereranga nze okubeera nga twanalizing ensonga critically kati mu kuzanalizinga critically kirizo bagaana tugenda kujjamu ebikyafu tubireete ekyakabondo k'ogambye tuli ba mukago ba comrades abakola omulimu gwe gumu oba kitegeera naye nga ekiruubirirwa tetukeeranko ne twekubira nti bane tusuula nedda tekibeerangawo kyakwekwasa obuzibu bwonna Roger ne Spice buvaawo one navayo last year nenkola statements zali za mirundi esatu with proof waliwo omuyimbi amanyiddwa nga King Sheebah omwana oyo essaawa zino ali butabika I think nembayo neŋŋamba nti I was given information tino omwana oyo Roger project ya Roger eyali ezze ng'ayagala abeere ng'asuula erinnya Queen Sheebah ery'omuyimbi Sheebah Karungi neŋŋamba with reliable information I've been told ng'owamawulire so sisaajogera kwamba negiprotectinga ekyo kyekisookera ddala nekimuyisa bubi ekyokubiri neŋŋamba nti no mu music industry ya Uganda for the last 13 years omuyimbi Queen Sheebah abadde highly consistent ng'alina ennyimba mpitirivu nnyo ali overly booked abookingibwa buli wamu ng'ate akuba ennyimba ennungi ennyo as compared to Spice Diana eyali agezaako okubeera nga amweripako mu bato yaabwe ne Cindy oba okitegeera ekyo nakyo bakikola ki bakireceiving bulala naye ng'era tukiriza oba tugaane Sheebah ekisinga okusumbwa Spice Diana muyimbi gwe bayita Sheebah Karungi nti alaba agala kubeera nga amwenkana ye toli omuwala Sheebah ali ku hard work ye nti Sheebah newe mwogerera ebigambo mutwalo Sheebah Karungi talivayo kubeera nga akola lamentations asigala ali hard work nga akola kyova olaba y'omu ku bayimbi abasinga amaanyi mu Uganda si mu bakyala bokka n'abaami bonna ngu bagasi kati on the other hand Spice Diana agezaako kubanga ayagala kwenkana Sheebah ekitasoboka because talina work ethic talina discipline ng'eya Sheebah talina creativity ng'eya Sheebah and what they do is to use money can never be a shortcut okwenkanankana omuntu era bagenda zikozesa bagenda kuzigaba newe ziriko nga tebalina we bagenda okugwa essaawa zino weeziri yes naye ekintu ekisindiikirizeeko ssente tekiwangaala naye ekintu abantu kyebakivinza obulungi mu mitima gyabwe kyekiwangaala oyo omwana Sheebah Karungi kati olwokuba nabyogera ebyo era nga nsigala nkyabisinyaako amannyo newonsijja mu tulo nti Spice Diana will never ne mu birooto bye okwenkana Sheebah Karungi kyekiruma Roger kunze yensonga bakyayagala kunkuba buli wansanga nga njogera mazima so omuntu yena alina agamba nti awo mbeera nvumye awo abeera alimbye mba njagala ogambe Ntambi
kyogedde kifu olw'ensonga Spice Diana wamuteka ne Sheebah Spice Diana's discography longevity brand y'ebiki then we can argue kata wombera nvumye eki tetuvuma oleta ensonga nga wengi kuletedde bwentyo nti nga se Spice wano nga se Sheebah wano tubale kimu ku kimu tubale brand yokka tubale boda ku boda gye bakubye tubale nyimba ze balina hits mu mwaka ng'omu yakusemba kuba 222 sirire jula ona ine isaba zino olimba na kikubo nzita sembera olimba lw'amaanyi nnyo lukoba na jita luli buli wamu ne kati ate olimba lwaleese kuba Jenkins mukasa oba kitegeera it can never work out zenye bazaliza abawalukaga nga akubira basamona bwino wo mutembeyi because the balina storytelling eranga zinyumeza babasudde bakafeero oba kitegeera n'ebino ebyaba Spice Diana nabiro babogam era tebigenda kutuuka kuwadde emasini nga tumaliriza yenya waliwo ekigambo nti Roger yabamma ssente ensonga lwaki mukuba omuyimbi we Roger y'omu ku bantu abasinga ba ssente ebyaddala kakati asobola kwera nga teyamma muno mu ssimu yange nina audios muno Roger ng'agezaako kumperereza nina amasimu gankubira nesikwata oba kitegeera ng'agezaako kuba nga mperereza why nti ow'amawulire nalina gy'oli olibeera ng'osoosa ssente nga z'okulembeza nga waziwadde abantu ab'amawulire batukube kkiriza obagaana toyinaamu guno omulimu guno gwe tulimu togenda guwangaalamu why because mu situations bwe ziti nga weetaaga okubeera ng'oli balance ng'ogenda beera compromise kati ze kyensembayo okwagala mu bulamu bwange someone okungulambeko kye mukolera mba njagala nenkikola nga ndaba kyekituufu nenkyogera nonsiima luvannyuma oba kitegeera nzira tewali muyimbi wa Uganda ajja kugamba Ntambi yansaba ssente bwe ziti nga yakireese mbuno muyambe oba muwaani nedda nze ndi very very objective era Spice Diana there have been so many occasions wakoze ebirungi nembyogerako oba kitegeera teyamala kubanga mpa ssente sifa abali obulungi yes batulangira nti Ntambi oyogera ki otambulira ku boda toyina nnyumba yes nyinza okubanga sibiri n'essaawa eyo nenga sibye ebyo bye kugamba sibye birina okubeera nga bye biyinza okunjogeza ekituufu oba ekitali kituufu ow'amawulire gubeera mutwe guno si bya bugagga nti bye bikuleesa omale kubeera ng'omaze byakiivinga oyogera ensonga entuufu nedda